King Saha ne Bobi Wine sa ku stage emu Chameleone ngatudde bali agenda kuba ku muziki ya mbadde ne basena akazuka nga apita ku mutimbagano nga ndaba ono musajja Bitex Smalling ngalumbagana president Kyagulanyi Ssentamu nenebuuza amulanga ki kuba maze ebbanga siwulyako Kyagulanyi ng'ayogera ku linnya Bitex abe mpulirizaako ayo kyokka ye Chameleone ajja kukuba ennyimba 10 buli luyimba lwayimba balumanyi bakera ku machanga King Saha yayiseru yagenze dda ndabyenga Bitex bana basajja bagende wasalimu sale bo wasente ne batandika okujja okumanyira omuntu ayagala okukyusa obulamu bwe bwonna Bitex Smalling kendeza akajanja akasumagize eyalira njagala oleteyo video myezi 6 okuva olwaliro kudde mabega Kyagulanyi ng'ayogedde ku linnya Bitex alese Bobby ne King Saha Chameleone namuteeka ikebali kyegamba mpulirizaako nakugamba nga obanga obuuza omuntu omukulu alisogera bintu bikaka atayimira ku kintu ku kigambo kya kera ku makyo gambe nti balabanga ekitasoboka kubanga ne gavumenti ekirina kuzibu bibagamba Kyagulanyi omugana okuyimba ekyo bikyaliwo enamboole stage ebeera mu kisale wakati Chameleone atuule wali ku stage akwate microphone ye ne bandi ye eyamukubira mu Serena ye maestro band King Saha atuule wali ne Bobi Wine twite nanabo eyabwe ji solid band ne bina bayambe twale eki etana ojja kutegeera nti Chameleone kintu kyokka kyesigaza mu bulamu nga gwe buvudde mu bwambiro lwaleero gwe noli munno janti apo atalina nsigo mu mutwe bajjo muli kusereza mu omusolo mwefula nti mwagala enkyukakyuka ate nga mumanyira omukulembeze kuno okulabula kwaffe ko tubagamba bwe mba muwagira Museveni mwogere ebirungi Museveni byakoze ffenna ffe twogere ebyo byakoze kubanga tukoya akamanyiiro omusajja ali mu bizibu bye kulaba bukya wagenda okyusa eggwanga nawe kenyini abayambiremu ate mutawanya Museveni kenyini yalemesa abayimbi okuyimba Museveni kenyini yatta music industry n'abaawulamu mwenda namwe n'abaawulamu ye mbuuza mwalina mugaso ki mmwe kubanga gwe kenyini tolina wadde bandi y'abayimbi gye wali otegese mu Uganda nti yiyo wabula buli muyimbi ajja ayimbye gw'obambi olinganga enswera ezinoonya ebyayi byonna bijja mutagalako naye buli kimu mu music yakikola Chameleone si mukwano gwange buli kyabusiri kyonna akikoze ekinyiiza omuntu naye bwebanga boogera ku music Chameleone muleke mutunule King Saha yamusabye yesebo naye yennyini tasobola kusongawo Bitex ne muganda wo oli big up oba janti up nga talina nsigo mu mutwe bajjo invents mukendeeza obusiru bwammwe mugende wasalimu sale ne bawe ssente mu state house mutandika okujja nga mujja mwe bajjagala nga mukkuse bannayuganda bonna si bakufu okitegeera mulekerawo okumanyira omusajja Kyagulanyi amaze ebbanga tayogera ku linnya bayita Bitex kabeere bajjo mujjawo buyinza obwogera ku Kyagulanyi omulumba ng'ali mu maka ga asirisa alowooza butya bwagenda okukyusa eggwanga eryo namwe mulyeyagaliremu King Saha eye muyimbi atrendinga manya abantu bagala nnyo ebintu ebirimu okuyingira abantu King Saha kituufu ali mu trendinga naye ndabanga asusse okusabiriza bato anatira kusaba bato alasala gisaba Salongo John mukono Salongo mutaji Salongo bakube King Saha fena tukikanya muyimbi mulungi okusanga omuyimbi ng'ayimbanga King Saha sikyangu nga bayimba mu studio live wali bomuulira ku CD babeera ne ku live ekyo kitone si kyangu kusanga omuntu ng'ayimba bulungi nnyo ng'omuwuliza ne batuuka ku stage n'akutama King Saha byombi abirina ennyimba azirina naye ekyokuba nti Chameleone mu bintu byetukkaanya ffenna tukkaanya nti mbisigadde byonna mubi Jose Chameleone mpisa mubi akoze buli kibi kyonna ku nsi anyiziza buli muntu ku nsi naye alina ekimweyimirira kiri kimu naye tekijjawo bibi byakoze kiriwa asitudde eggwanga lyaffe okuliraga nti nga bwogende Kenya Tanzania mu Africa ne mu nsi yonna Uganda mu myaka 5-10 mabega abadde Chameleone nga yakwatidde ebendera ya Uganda era ekimweyimirira gubeera muziki twandyagadde nnyo beesonyiwa kubanga temulina makulu n'eri abantu abalina endowooza entono nga bajja kulooza nti bimwogera bituufu mulw'okuba mweseetinga gunojja n'enkofiira gye bakutiramu amajinni mwaka ku mwaka togijjaako ne kandawe yaako ebikuggu
koyambala ngogenda okukola ebivulubyo ng'ovudde mu masabo ge mwateekawo ne mwannyinira Masaka mwamwevulungira ne mutandika okukola ebikolobero ku bantu mwenna ate muli basajja bakulu naye ate amagezi mwagaleka wansi kuba Bitex osobola okubulira abantu lwaki wagaana ogejja ng'okoze ebivulu mu Uganda okumala emyaka 20 n'ogaanya ogejja kubanga ensi temanyi kikyoli okweteeka mu kamera ne weerungia naye ng'omutima era empiiga yekugaanya ogejja oli munno janti apa talina nsigo mu mutwe Bajjo Bitex ye omutwe gwe gumutawanya kuba temuli wadde amagezi wadde n'ettondo ate Muganda agamba nti si bwe kituufu nti bakyogera ekituufu kubanga nkugambye Chameleone bw'obeera naye n'ovaayo n'omugamba yankubye oba yanvumye yampimudde twewuunya bwewuunya baba batakuumira oba batakuumira kye twewuunya nti abo bakitamukubye weebale nnyo ate King Saha yali badde alekeramuko Jose Chameleone ka respect k'okuba nti yayitako mu ngalo ze tukkirizanga togereganga ekibya kiwali okozesaamu kituufu mulekerawo okumanyira omuntu atakulumbye baba wasente mulumbe Kyagulanyi ne Kyagulanyi tagenda baddamu ffe tugenda obaddamu mulekerawo kuba naffe twagala kulwana tubanunule Kyagulanyi ali mu kulwana kununula ggwanga namwe mudde mu music industry yamwe gye mbadde muvulungira ebintu by'ekisiru bwe badde obubaka bwange sitera nnyo okulumba muntu nga talumbye president omusajja ye basali mbizibu bye mumulumba Bitex osobola okuleeta video na Kyagulanyi ng'akwogerako emyezi mukaaga emabega osobola okuleeta video oba oyina obuyinza ky'obugaana omuyimbi yenna okwogera ku linnya Kyagulanyi oba okuyimba oluyimba lwa Kyagulanyi oyina buyinza ki ekiri kinakugambye nti si bwe kituufu nti bakyogera King Saha muyimbi mulungi nnyo naye omulaba Eddie Kenzo oyo bata alisaba nani yasaba Kenzo kati Shemanyi Kenzo laga bali obwo obudde sibulina kakati temunteeka kigambo bato ez'ensonga zaggwawo bato eyasooka yali ya Bebe Bobi Wine jijjukira yaliko seminar stage yagenda mu byafaayo ne bagala emiryango bato yaddako zena gikola yali ya Good Life ne Bebe Cool yatusala okuba Bebe Cool batusaba sente nyingi naye tusala nagikola ne Big Afrobeat manyi eyo emiyimbi asinga okusala mu Uganda wano sibako ntaleeta abantu naye agamba akusaba sente nyingi bato endala yadde yasigaddewo yali ya Cindy ne Shiba ofuna bulungi kakati bato ezisigadde tezikyalina nnyo kyezitegeeza okujjawo okugamba nti bagende beerage luyimba ku luyimba era ng'oyagala okulaba oluyimba nga bagenda luyimba ku luyimba nina kubagamba ekigambo bagenda kunyiga Jose Chameleone nabagambye era byonna kitukkanya nti nga agenda wa Kenzo Sose wa Chameleone Jose Chameleone omuteerawo stage n'atuula wali byonna bijja kuggwawo byonna bijja kumutagalako naye Chameleone wano tewali ggwawo gwe luyimba kiri wali oyimbye nga ggwe nga in fact ne mbuli tosobola kuyimbiramu kubanga ogumbiri gwe kusazi gye guliko womala oyimbira oluyimba lwonna oba tonayimba na chorus nga wafudde dda tubalabula mulekera wakamanyira kasumagize eyalira omusajja muleke bwe mba muwagira Museveni muwagira emirembe mbeereyo teri agenda banyega naye ate okosa erinnya lya Kyagulanyi oba okozesa sitwago okumanyira abantu mu kikomye munansonyiwa obukambwe bwe nkozesezza mukaba bakuume tambuza akatambi kano katuuke ku oyo smalling n'oli mukwano gwe janti Apple atalina nsigo mu mutwe n'engalo zaategeera Bajjo Gloria Bugi yeyambula abantu ffenna tweyambula ekituufu naye weeyambulira mu kisenge ekyo ng'oli wekoba ng'oli mu mwagalwawo teri akirina ku mutawaana naye kasita obwerere bwe obufuluma ebweru ate ekyo kiba kirala kati omwana mukyalo oyo bagenda okukiraga nga yagali tutumu nze benkiraba yagali tutumu ng'ayita mu kweyambula kakati ffe mu kutangira abaana baffe ab'enkya okubalaga nti okweyambula kirungi ate osobola n'okufuna erinnya nga tweyambudde ate era kyenjala n'okuba gwe tebali muntu yali akufuna erinnya mu buseego neribeera lya lubeerera olaba n'ekifo kyennyini ekibiramu obuseego kimala ne kigwa kakati omukyalo oyo nengenda ku side headquarter headquarters ekibuli reportinga era ensonga zange bazikwata bulungi ebampa ewiiki emu nali mbawadde wiiki emu nali nja kutuula ku mulyango awo n'omufaliso gwange ng'enkola yaffe ogugubye nende bagamba taata ensonga ze tuzikolako bulungi ebbaluwa neva ku side headquarter negenda ku CPS room 72 mu records era nentuukayo nenjijjayo ne bagikuunamu naye ebintu birabe mu mitendera ebbaluwa neva negenda ku CID era ebbaluwa yatuse ku CID omukyalo oyo ekirungi yakola press conference n'abibya bulungi ntagenze kakati naye ng'olwo kimanyi kasita banamukwata n'omuteeka kuba nomumuwagawaga niba n'abeera mu kagoogwa ajja kubeera nga Keizi ne Mako
teri ajja kubeera mu kaguli wali ndinyoleko na ye asobola okugamba nti yeye natuka mu kaguli bikavuna nagansiyenze akati police egamba etya police singa twali bakumukwata bamukwata nabira wali sawa 24 abayino genda mu kooti ne mu kooti ino genda ndo obujulizi akati ebbaluwa weri ekiwandiko wekiri bali mu kuŋŋaanya obujulizi yeye tagenda kwekwasa nti komutwe bategako ekintu police egenda mu kooti ng'erina obujulizi 10 ku kinakyo era we mulabira Gloria Boge mu kaguli twagala tetumwana nakyali mwana muto kyalina ebyokuyiga bingi naye twagala abeera ekyokulabirako tokweyambula sekulungi bali mu kuŋŋaanya bujulizi batuuka okumuyita mu kooti okumuyita ku poliisi ng'agenda mu kooti ngakusinga kuweza anti omulamuzi omulaba omulamuzi omubbi n'abamubbi essimu bayenyininyini era bakugamba leeta obujulizi okukakasa nti ki muntu wabbidwa essimu amateeka gonje amateeka dabanga amasiru kubanga nekyolabirako ddala bakugamba leeta kuba vidiyo giraba omuntu mulaba amenya ennyumba ayingira ate bakyamenya bujulizi kiba bonoonya naye tuwe ekitiibwa amateeka okusinziira ku gwe Gloria Boge bw'ava n'agamba nti ebintu babitambuza ebyo bitwagala nakyo kisoboka ekyo nakyo kisoboka okukola ebintu mwagalwawo n'abiteekayo olw'obunyiivu olubeerawo naye poliisi erina obukugu okumanya ani yasooka okuta vidiyo eyo okutambula obujulizi bwetwagala ayogere ng'ali mu kooti naye mu byonna byonna tetwagala nokumusiba oyo omwana naye twagala kutangira abalala bagenda okukola kyeyakoze twagala kumubuulirira ate n'okutaakiriza abo abasuubira okukola kyeyakoze ngo bafune ettutumu naye nga kyabumanya ye alina okutuukako mu kaguli mu mbeera yonna. MC Kat, my brother, thank you so much. Ya introducing ze ku concert. In fact, ye concert je basoso ku introducing ako. MC Kat yaga planned mulekwa is in the building. Ne bakubenduru. I think people wanted me to come on Bonzija ku stage mbomba wobireko please next time. Bana Uganda saba disappointed. Mabadde mwagaranzije ku stage nga MC Kat yampise. Nangamba planned mulekwa jango wobire ku bantu. People love you, but that will be next time. Yogera nnyo yogera nnyo mwana gwe. Zehereni. Toina network obera munkere wasimseme. Nedda nkuwulira network weri nkuwulira. Wasimsemeka. Nasindisemeka kakadde kalambamu emitwalo 85. Kakadde kamu emitwalo 85 obeerawa. Mbera Riyadh. Wanje? Mbera Riyadh, Saudi Arabia. Teka mukubukambwe. Nyabo komyawo sente zange kubanga ze wansuubiza okujja ku simu n'okuzisanga wano mu nju yange weneebaka sizirabangako nzaagala. Obeerawa? Mberawo manyiyo gye mbeera eno Riyadh juzi nakusindikira sente zange. Katwala oteesa togenda funa yadde ekikumi nteesa ki kyenteesaako okimanyiza nteesaako okitegeera. Ensonga eyaziteesaako wakikola. Nkubuuziza wazimpa zikuterekera nti oziŋŋamba. Kyengamba tewangamba wakikola oba tewakikola. Njagala sente zange temujja kuferanga mumanyi sente wezitukoya nyabo tojja kuyaza silver plate. Kale oba tojja kunziriza nze maze okugamba nzaagala. Tegenda kuwa yadde olwataano naawe wali olabyeko enkoko erya n'ensesema. Bwotyo bwofera abantu bwotyo bwofera ensi nga tubeera eno tubonaabona tubeera nakaweke nga bwogenda kola nfiiriza beeyi nga bagamba olina omulimu ng'ofera abantu. Muliwo kuberebwa binakumwe ogira okukota amazzi g'Abawarabu. Katukokote naye eriyo ekiseera mujja abanamu. Mwenna temutegeera. Okay, katuleme okutegeera nga bw'otegeera. Lwaki mumala mukoze ka meeting? Kiri awo kyasama kitwasamirako tukokola toyo omanyi lwaki wakkiriza sente zako olimuzikwata wali jange tompeereza sente zako stupid. Muzikokola
nimwe mujjaziko. Yes, tuzikokola naye sente zaffe muziveeko ez'amazzi kubanga ziba zifuna amazzi. Lwaki oba ozikwatako? Lwaki oba okwata ku ssente y'amazzi? Lwaki oba okwata ku ssente y'amazzi? Nga kibeeraawo mbu kibeera smart nga kiri ku ssente z'abankuba kyeya babonaabona stupid. Akasente ko kagenda ne wonaayogera biki tekagenda kukomawo. Akagende naye era nkulabisizza. Nze tomanyira naawe ondabisizza oba olabisa labisa lowooza. Sikumanyira kwani gwe simanyira nga gwe wamanyira stupid. Nga wamanyira. Ngenge. Kigira ebiviri ebiringa ebyamala. Wali interested nnyo mu Illuminati gwayeeswaza. Siringanga n'ebifuli. Illuminati tankwatako nnyabo nze Illuminati si ye yantonda. Illuminati si ye yantonda Katonda ye yantonda nnyabo. Oba gwe ye yakutonda nze tankwatako kajja kukolako. Stupid tolina magezi. Stupid tolina magezi. Tolina magezi kikaziibwe totegeera. Wali abadde agenda kumpa yadde olwataano. Olimbwa nnyo olimbwa ate olimbwa ya ku kyalo. Olimbwa ya ku kyalo olaba obba kaddaama g'omanyi nti akeera n'akalabatana ng'akola batinda famire ye n'omulimba. Sikirinaako mutawaana. Kate mwenjoka. Ebisiru muliwo okukolerera bagezi. Kate mwenjoka. Ez'omusiru omugezi yali awo. Katubeere abasiru naye wanudo ojja kubeera omusiru wansingako. Muli bisiru. Katubeere abasiru. Wanudo ojja kubeera omusiru ove ne mu busiru ofaanane oba kiki simanyi. Sirani gwe wali wagenda okuwangalira ku nsi kuno nnyoka akyaliyo oba kitaawo akyaliyo jjajjawo akyaliyo. Okay. Sirutoninganga akasoma takoganda. Ogira ebinnyo. Kibba abantu saa yona kibba abantu otumba kwa okufunira passport oba si bizibu nnyo gwe lwaki tofunangako passport n'ojja n'ozikola oba nyangu kati nze nsobola ebyebyogenda mu Bwakadaama basiru be babikola nze kati nkulabikira ogenda Bwakadaama nali nsobola gwe wasomerera gwokola omulimu gwe wasomerera gwokola Omulimu gwe wasomerera gwokola nze gwe nasomerera si gwe nkola Bwakadaama stupid. Bali mu kuyola mizi gy'abawalabu kati nze ng'onyumiza kusoma nkugambye nze nategeera kimu kubeera mugezi. Olimbwa nnyo totegeera era singa ensi y'olungi lwaki okola ogw'okufera singa oli bulungi nnyo lwaki oba ofera ekitegeeza naawe tolina ky'oli okola gwakufera bantu. Nkugambye waliwo omufera omusiru oba waliwo omufera omunaku. Mwabeefula abagezi mmwe muli mu kakaluka naffe ng'abagezi bwe tulya. Abagezi baagala bya silver plate kati ffe katubona abasiru. Yes, akatwe kange kaliko origino kalina kyo naye ate gwakako kateeseeko ekisiru. Nze ndikuna kyondaba nkusinga n'okolabe ebyute yange. Okolabe ebyute yange nze nkufaanana. Nze ndi bulungi nnyo nange nemanyi. Sokontuulire faanana naawe. Sokolabe omuntu akalabatana bw'afaanana. Omuntu akalabatana bw'afaanana naawe oli ebya ku silver plate olabayo ofaanana olinga ekizike weekolakola weetonaatona nze ate tona lwaki ofaanana obulungi ofaanana bubi just weeteekako birangirangi jjako erangi eyo nange enfaanane bwekyo sisobola nakufaanana kubanga enfaanana yo sisobola okumanya ng'olina kisiru oli mu analogo mbuweeteekako birangirangi Kambe mwana logo yes ndi mwana logo naye ndi kupyuwa tolowooza nti nze neto na ndi kupyuwa gwe weetonerako zaffe nze zenfuna sisobola kufuna naye ate zange bazabadde myezi 3 okugenda kiwulikika kitya weemako olya emmere yasama nnyo naye eri olunaku lw'ogenda ozira emimwa oyagala okwogezagagamwa naye nga tosobola you are just an empty tin stupid. Sisobola akufaanana kuba gwe nfaananayo si ya muntu ali ku Illuminati nze nfaanana byange nfaanana Katonda nga bwe yatonda naye gwe oli mu cupule n'enjala oteekako nteeke buli kiko oteekako kitali kikyo. Kyasaamirira kiringa emabega w'ente yakamala okuzaala. Yogera. Kubendulu. Stupid enough. Yasama omala ogenda okuuta ebisenge by'abawalabu. Ate gw'olikola ki?
Anti singa gwe bwedda njokera ng'osirise ndaba naawe oyasamye ekimozi. Kati gwe lwaki okyasamye? Nga akasente nakatute tekadda mabega kati gwe kola gwakwasama. Yes, tekadda mabega naye ate walibadde okozesa biliyoni 5 bye gangamba akamu 85 n'ozizza ku simu yange. Ate nabadde njagala kukolokota paka kyeyo kiramba ekigwako. Webale nnyo nyabo, webale. Ojjako lokota gwe batakolokota. Kati nze wamaze yo n'omulala ajja kwawedde kati kola gwakwasama.